Gera mbabuuzaako mwena batulaba ku Munyo Live, Godfrey tumwebaze enaku wabulayo 3 zokka okutuuka ku lukungaana olugendo okubeera ekaceeka nga 24 wali embalala eba wano wetusinzidde okuba nga tuba tuusako enteekateeka eno era nga olunaku olwaleero ndi wa mukisa nnyo okuba nti negatiddwako abasumba okuva mu churches ez'enjawulo abeeteeseteese okuba nga baaniriza mwena abagenda okuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okujja mu lukungaana luno. Tugenda kuba twogerako nabo mu kitundu ekiddako nga tuba tubuulira enteekateeka zino bo nga abasumba ab'omu kitundu kino beeteeseteese batya okwaniriza olukungaana, okwaniriza abakkiriza, okwaniriza enjiri mu kitundu kyabwe. Tugenda kuba twogerako nabo batubuulire bwe tuba tuzze nga tuleese enjiri mu kitundu kyabwe bintu ki bye tuba tusaako nnyo essira bye tukaabirira Katonda bye tukoowoola Katonda asobole okuba nga akyusa mu kitundu kino n'ekirala obuweereza omulimu gw'okubuulira enjiri wano mu Western Region n'ebitundu ebirala byonna guli gutya. So tugenda kubanga tukomawo nabo mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye nga mu kiseera kino wano wetusinzidde ku Holy Spirit Fire Church wano Mbarara era nga abasumba tugenda kubanga twogerako nabo naye mu kiseera kino munzikirize tugende mu maaso n'Omunyo Live then tugenda kubanga tukomawo mu kitundu ekyokubiri nga twogerako n'abasumba bano. Katugende mu maaso n'amawulire tukomawo. Webale nnyo Godfrey tumwebaze abasumba batwebalize okuba nti balina omutima ogwo ogwaniriza ate ekigambo kya Kristo.